been a long time ago. What's up? Kubadde mwana nga tusukuma ndongo bimanye nawe. Yeah man. Nga tukikwasaganya. Ebintu obiraba. Byekola byokka. The first thing first, we're seeing you with the team No Sleep. Yes, they helping? Did you join? People you need to clarify on this. Why do you the team No Sleep? Because about the 6 killer quality, the 3 killer quality. What's moving on? They affiliated to it. To affiliated to it with my manager. To affiliated to actually Jeff, not Team No Sleep. With Jeff to Jeff, yes. Kino Jeff kyakoze cheki. Buli muntu ali affiliated, buli muntu ali affiliated. Chichi. Because we tuli other piece affiliated. Joey Landa affiliated. Nando Love affiliated. Yasazeho kupatanaringa na Labika yasazeho kupatanaringa na different artists, I guess. Kuamba desimanyi kolagana ye nabali abayimbi abalala tukwatagana nga fa abayimbi ne tusinkana nate nkolagana yabwe nabo sigimanyi nnyo nenga just know abakwasaganyizaako. Gwe kino kiraba otya kino kikyakola like you guys kina we kibateeka oyinawo obadde oli stack nga weetaaga mu boost ye. I think kirungi kyakola. It's a good thing. Kuba kati ye ng'omuntu alina experience mu music industry era alina by'amanyi bye tutamanyi. So of course abako ne kyakwongerako. Obadde oli stuck somewhere n'ogamba let me affiliate with Jeff Chiwa. By the way, no, the funniest thing is he told me he's been looking for me. Yes. He told me I looked for you for almost 2 years. Nangamba bulijjo njagala okukola naawe because I see potential in you. Nina kyenkulabamu nze nina kyenkulabamu. Nenga gw'okyebuzaabuza nga weekwese ndabika nali neekwese naye nga kinyuma nnyo kola n'omuntu naye ng'ayagala already nga abadde akwagala naye. Let's go to the 6 killer video gye mwakola, the song. First let's talk with the audio. Audio ne kusanga eti abagikuleetera bakulaga abantu bogenda okukola nabo. Did you get n'ogamba naye bano banaatuula mu vibe zange? Jeff nasoka nekola ne project yasoka yali Ava Peace tulina collaboration yafulumira ku EP ya Ava bagita omwenge. Yes. Video yali short nete nafuluma egenda fuluma very soon. Then project ya Dakar ne tukola limba baluita olaba pono. Yes. So kati project eyokusatu already twali tuogerezeganya ze ne Jeff. So enkolagano yali one is very friendly, very friendly. So twali tuogera yankubira simu nangamba waliwo akayimba kenina waneeno naye kajja nyuma nnyo nga kaliko abakyala nga 6. Nangamba you know what, let me see which other artists bensobola okugattako bacho in. Bwakuleetera abo artists abasatu abana mwali 6 abatano. Did you feel monogamba naye bano nakikwasaganya ntya with my vibe gye bali mostly abantu basinga otunulira wano mu nsonga zonna this is a Farani because twali tumanyide mu January ndala then mumutadde mu vibe yamwe. Kati twasooka kwatagana ku studio ko olimba already lwaliwo so twagenda mu studio already yali akoze arrangement y'olimba nga bwe lunaabeera nti gwe ogenda yimba kino nayimbe kino nayimbe kino so twagenda tukayo nga already arrangement weeri nga ebibuuzo ng'ebyo kale tebyaliwo saabirowooza nako. Excitement yali yakutte dda. Bobina ne ku excitement omuntu oyo nali mwesiga already kuba amanyi kyakola. Tasobya. Teri atasobya. Teri atasobya. Naye nga alina experience already yali akoze arrangement. In fact ekyenjawulo kye nakolamu oluyimba nange nayimba. Abantu kye basinza okumanyira mu his rap. Naye ate ekyenjawulo kiriwo nti nayimba buyimbi vocals saakuba rap. Nojjayo that bad girl feel nakula mu buli promo videos nga walaganze ndi waggulu wali. Akitegeera. Ati ze ndi rapper. Sero rapper abawanjawulo waliwo ekyenjawulo ekimubaako. Rap is all about swag. Rap is all about, just bintu byakwefiringa. Then mumala okufulumya audio one Prima. Yasooka kuba audio. Nagamba abantu 6 beegase ne bakola ekiyimba ekitanyuma. I'm like energy yamwe omukazi agiyeeko amazzi. Neze ndozo yodemu yali anoonya attention. Okitegeera kuba oyo socialite si bwe kiri mucategorizing nga socialite gwe mucategorizing otya kuba kale it is what it is naye ng'oyo omukyala akakuba yali anoonya attention wakati era okusurviving abantu nga basigamu ati muyimbi agenda kuyimba luyimba
Kitegeera tewali yamwagalira musajja ffenna tuli bawala balungi kitegeera tomusobola kwagala musajja gwayagaddeko kanaawe so kati ze ndozodde maybe yali anoonya attention kitegeera yali ayisaawo bibye naye nga tewali nnyo kyamaanyi mumuddamu akomawo agenda in details n'agamba abawala abaagwa beegasse n'abawala bambi betulaba nti no badde balina bwesuubi kati nga mu baagwa bagamba mulimu ggwe ne Nina Rose ne mulyoka ate mwagala okusuula abaana abalala oba okugamba eki tomusekerera wakala alabika yali ate n'ekirala olwo posts ze nalaba bayongerako awo bipost awo bingi kuba byonna twali tubiraba baali batuweereza zi screenshot abantu yali afiiringa guilty after saying it cause yafuna backlash y'amaanyi okuva eri abantu bwe yakyogera kuba oluyimba lulungi ate n'ekirala ekintu kyasinga okumanya kufumba kitegeere endongo talina nnyo kyagimanyiiko wasinga agimanyi yandibadde bw'osanga alinayo omuyimbi gwagamba nti wuuno managinga kitegeera kyenkugamba naye ye infact saagala namuwanya obudde ekintu kyeyandifokasinzeeko kwe kufumba afumbe waloliddeko ku mmere ye sigiryangako era seegomba girya lwaki ate njagaza omuntu nono abadde nnyo mu industry mwandi musapootinze fenga tatusapootinga lwaki oba osapootinga omuntu atakwagala nawe tokola ki tomwagala takusapootinga tomusapootinga you know that's what's up man if you given an offer ogende otandika okulya olusaniya lwe free of charge nga waliwo alukusasula nagamba nkutadde ku mwezi ogenda kulya wa Prima lusaniya leka naawe aleyomba simwesiga mwana olaba so okwogera ekintu ng'ekyo ku bantu batamanyi nakumanya ekitegeera yaman tomwesiga naye nga tetumuwanya obudde oyo manyi bagamba ebitakola ki ebitalina mugaso tokola ki tobiwa mugaso talina mugaso lwaki mba ngumuwa kuba nze nsuubira omukyala ng'oyo okusapootinga bakyala banne ate n'ekirala era atusingako ku bukulu kitegeeza experience gy'alina ku ffe eyinza okuba etusinga so yandibadde mu bulamu ba mu by'okuyimba mu bulamu kati wano tuzze mu bulamu kitegeera waffe tuli bato ku ye yandibadde omukyala ali supportive ng'atusapootinga nga ffe bakyala banne oba batoobe okitegeera mwana naye kati tetumuwa budde tumwesonyiwa mukola 6 kira within no minute ate mufulumya 3 kira netugamba bali abalala kiki mulina be mwasuddeko ndabamu ggwe Jowiranda ne Avapeace kiki abala mugenda mubatemako bino ebintu biba bya vibe ate olimba lwatusanga tuli basatu n'engeri gye twalukola munnaye lwatusanga tuli basatu kuba twali tuva mu studio in fact nze ne Jeff netusisinkana abana babiri nga bava ku interview bombi n'agamba omanyi ndi mu vibe tugende mu studio bakitegeera twawulira malala mugenda olutumyangako ekitio waliwo abaagaana okujja ne mukikozesa fujjo ne mubajjako ne mukola basatu I don't think so simanyi mwana mubijjawo ebyo abitusanga eno naye nga kyekyo ekyaliwo kuba nze nali ne Jeff kola olunaku muba naye empalo anti kisinzira oba ogenda mu studio ng'oluyimba yalulese mugenda ne mukola so kati netusisinkana bana babiri bali bava ku interview netukiringa mukka in fact twali tudda nawaka nagamba mwana ndi mu vibe olwotuneeri wano lwaki ate ogambye wali okirize ne Jeff ate nga mudda waka no nga tuvudde ku studio nga tudda waka buli omu ng'agenda bibye tetusooka tusisinkana bana babiri Joey ne Avapeace okitegeera so vibe netukwata awo ndi mu vibe waliwo tune eno tugende mu studio nti tugende why not ataliwo takola ki tagwirwa muti wekiri netugenda netukola tegeera olina vibe olimu gyondeetera nempulirira ddala ngangira ngenda ddala nga bano balinawe ekintu wekituuka wekitatuuka speed kakati what's your plans are you moving in like full Athratom ne Jeff Chiwa nga bwe nkugambye tuli affiliated naye tosobola kumanya with time let's see how it goes cause kati tukolagana that's the most important thing
mukubulako konna right now kati okukoma woko tewaliwo gap ebadde eriwo koza mabega kawo badde a little bit nojja n'okulayo ko oluyimba ne White Band. You did a song with White Band? Yeah, we did naye tetwalufulumya. Kiki kyagwawo? Tetunalufulumya just. Oluyimba lwe mwakola onokuso. Oba ogamba ne Eddie Kenzo. Ninako, olwa Eddie Kenzo ne Musuza ne Gundi ne White Band ani yasooka okukola? White Band yasooka. Naye olwa Mugundi olwa Musuza ne lufuluma. Olwa Musuza lwafuluma ya. Twaluta last year. Yes. Unoba kati kiki kyagano olwa White Band okufuluma. Let's be honest. Omanya anyo ku addressing matters abantu bwe kiba kiganye. What happened to kuluyimba lwa White Band obutafuluma? It's a remix naye era tujagifuluma yali remix yaye. It's a remix over here. Come straight. Yeah, for real. Yali remix yaye. In fact, echaliyo naye tujagifuluma. Ani alinako buyinza. Yaffe. Kuba already aye yafuluma. Single yafuluma already weri. So kati twakola remix naye naye maybe ayinza ofulumira ku EP oba album ne tutagifulumya nga just single. Wayinza okuba waliwo ebitagenda bulungi. Ebintu ebyo tubya addressing ebyo. Oluyimba n'ofulumirawo ennyimba endala zonna eziddako nga lwero luganye. Tulina oluyimba yakola oluyimba n'Omutanzania na guno gwako oluyimba terufulumanga. Waliwo yakola ne Don Mowen n'agenda ne data na kati oluyimba terufulumanga. N'atera buli muyimbi aba ne plan ye. Buli muyimbi aba ne program ne plan kwatambulira. Naye nga tujja dduta. Tewaliwo kyabaawo. Tewali buzibu tulyoke naye. Sisuubira. Kibula mukawo ekyo sikulimba. Kati olaba. Kale. Naye so 2019 we namusisinkanira kola oluyimba ne tufuka ba mikwano kuba ye yampita ne ngamba Racho kyekiriwo waliwo tune gye nnina waneeno jakuba kyakabi if you part of it. So ne musisinkana ne tugendayo ne manager wange. Ne tukola. So ne twale namba eno tandika okunyumya from that time. Kati bino federation byagenda okujjamu. Already tuli ba mikwano naye nga already nayagala dokolako naye. So what was your former manager? Ali atamuli mwogera? Tetwogera. Mwafuka ba enemy. Atoba abantu obutwogera ba enemy we. Definitely. Omuntu gwa mwaberanga mwena musiba mwenogo. At least musigazaamu kali. Ali jukira mba mwine ekyali kibagatta. So bwe kiba tekiriiwo. Of course, definitely we no falling out. Kubono obusimo bwajja ngokulu gundi obukaka ka Airtel okuwa mu just kamubiri no muga gundi blood kiri kitya. Keep that relationship. No, techina buzibu. In fact, if he reached out, we would talk. Nete tulina nnyo kitugatta so. Yebala mbobo kyamujukira. Osobola okwerabira aba. Come on nawe. Kutandika. Bagamba aliko management ya bala mbobo entya. Daira. Ata ondoza later nga mwino omuvuka w'egwaluwe eyo bwera abagulu aluwa gwe muli naye nga muli wamu. Naye kati olaba oyo kyali namusinkanira ku manager wange oli we nakola naye. Alinya lyogere nawe vaawo gamba Apple. Kale manager Apple. So namutegerera ku manager Apple naye nga sibira ko management ye simanyi na kumanya nti oba alina management. Yalina. Nali sikimanyi. Ebyadala ebyalaali sina nsonga lwaki nnimbira ku gundi ku kamera. Sikwerabira bala sibirangako mu management ye. Nali simanyi amaneginga n'abayimbi. Oba okujjako nga yakwatagana ne Apple mu ngeri gye nali simanyi. Ekyo nakyo kisoboka kuba omanyi ba manager batera okuzannya emizannyo gyabwe eri ebbali nga